Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amago. Farm Business Uganda ekitongole kya balimi n'abalunzi tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Mwebale nnyo mwenna abatugoberera abatuwa ku mirimu mujje mutuwe ku mirimu bannange. Twagala okwebaza omusana guli kwaka bannange. Tusuubira enkuba naye omusana guli kwaka. Kati omanyi twali tusuubira enkuba nti awo mu January nga tumuyingira ejja kutonyamuuko tulyoke tuyingize wano mu kyeya naye kuva mu Desemba ebitundu ebimu nga Kayunga ebitundu ebimu nga Luweere eyo yonna fenno wano ewaffe mu Buyukwe ebitundu ebimu tulifunira ddala enkuba era musobola okubeera abajulizi abali mu Buyukwe Nantiki Mukono Kampala enkuba ebadde ne Nakasongola ebalirawo Nakasongola naye enkuba ebadde etonnya okosaako n'ebitundu ebimu naye waliwo ebitundu ebimu nga Nakaseke si Nakasongola Nakaseke kati ebitundu nga Nakasongola Luweero Kayunga okoleza ekyalo era ndowooza twakolamu koloosi ebitundu ebimu ebyekayunga waliwo abayokya omuddo nga oliyayokya oba ayokya bibye ne bikwata kumpi eka nga 5 naffe ennimiro zaffe ate ne zikombebwa omuliro kati ate era Luweero waliwo yayokya ebisaaniiko emiti gyaffe kalitunsi ate n'akwata omuliro so naye ebyo byonna bibeerawo tebisobola balemesa kulima tebisobola balemesa kulunda omanye eyo challenge omusajja adde Nakasongola eyo simanyi bamulabye nga eka nga 5 ez'olusuku zonna oli yali abakoleza muliro ne lukwata eka z'olusuku ne zikwata kalitunsi w'abantu ndowooza mwabiraba so obulamu bwe tuyitamu tosobola kubeera ng'owuna challenge ezo kakati awo oli okulaba tulikola ki tuli kutambula nabadde Luweero eyo nga tulambula ku waliwo kira nti badde ayagala okulima so twali tulipima ettaka nina ekintu kye nayize bw'obanga tumanyi bya ttaka ng'oyingira okulima oba mmwe be bagulira amataka mweyambise nnyo abantu nkisanze nnyo oli n'akukubira essimu n'agamba nina ettaka lyange ekazi 3 ziri Gindi genda olikulaakulanyiza ogenda opima ettaka nga ziri eka 2 naye nga ku ndagaano kwalumako eka mmeka eka 3 point ey'okubiri waliwo era kiraya nti omu mukwano gwaffe yali twali tumugulira ettaka kati twagenda okugula batugenda ziri eka 2 kati tugenda olipima nga eri eka mu kitundu kakati olina agamba nze situnda mu eka ate nze ntunda kibanja ne mugamba ekibanja kino ne bwe tunaagula nti nno kiva ku gundi neno kiva ku gundi ne kidda ku gundi kyo ne kiva ku gundi ne kidda ku gundi bayinza bo obutatunda ne mu biseera biri eri nga bamaze okubeera nga bakuyingiridde bw'ogenda mu kooti oba mu kakiiko akeekya bajja kubuuza oba ddala mu kooti nti ettaka lyali lyenkana litya nti alyali liva ku gundi ne likoma ku gundi kwe ate waliwo omulala akyuse era baabo be bakyaliwo naye nga bakuyingiridde kakati ng'ekipimo kikulu nnyo 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 mu nsonga zino ez'okulima n'okulunda kati omukyalo oyo yadde tabimanyi bambi kati amugamba nti abagenda okukolerawo olwo omusana guli kwaka nnyo egundi eyiwa Nakaseke soli Luweero eyo guli kwaka kati nga tukonekitinga nga tuweeza sente zaffe ez'amafuta tetumubanje yatuweereza ettaka liripangisa eka 3 mu emeka kitegeeza omwaka gye 7,000 omwami we namugamba nti ate ezo ntono nnyo girina obeera 4 mu emeka kati kitegeeza omwaka mulambake ye 9,000 tutaddeeko z'abantu bateekako mikono babeerosi kubawaayo amata
tuyita mu seromo tulipima nga muli okubiraba tulipima tupima tudeno tupima ettaka nga tamanyi na kipimo ne mubuza kye bayita eko kimanyi nti ate nze nali pangisa kutaka bali mu bino musimanyi musiri ne mugamba ati government emanyi misiri government emanyi bipimo si bya misiri ebyemisiri yemu konze ekyokubiri naga ate ettaka ddene nnyo so waki nkoze video eno okubeera abeegendereza nga tupangisa amataka oyinza opangisa ettaka nga bagwe muvaamu ensawo 10 ez'akasooli oba ensawo 2 tugeze nomaliza ng'ofunyemu ensawo mufo ky'ekkumi ng'ofunye ensawo 5 nga sirwa okuwa kasooli nga kasooli naawe omulaba yabala naye ng'oluusi ekipimo kyewamuteekako si kyekyo era omukyala n'akaayana nnyo oli kubanga okitegeera ettaka nedda nemugamba koogeza n'osasula eryo ettaka nga nennyini lyo takkiriza tiyekyo ekipimo ogenda kukola loosi ekyokubiri ssente nnyingi yewe omugamba nti kwateekamu ssente konze ettaka kakalu kyekisookera ddala kwakati kizibu osanga ettaka olikolerako nga tewaliwo yabadde aliriko konze liiryo mubaddemu wano wabamu wabaddemu wano nga ewali akasikosiko 35,000 esizoni emu gwogenda maolitereeza oleete twakita oba oleete ente oba abakabala omala oli mulekeraawo konze era ettaka eddungi olipangisa omwaka mulamba so tulina obeera abeegendereza nga tugenda okulima mukolagane n'abantu bapangisiza amataka nga si bigambo n'abamu tebabimanyi tape measure tepima ttaka epima buntuntu bwe buti bino ebyemiggo bino bwe biti mbufuuti n'oteekawo nagambo awali miggo 10 oli kitegeera ate ab'emiggo 10 bo kale naye biba tebyenkanankana ekyange tekyenkanankana nakikyo tuyinza omaliza nga tupimye 10 nga nze mpimye 10 zeezo naye ngaezo ebibyo okumaliriza nga ziri 28 oli kubanga okitegeera so kirungi okubeera nga tweyambisa abakugu mu nsonga zino ez'okulima n'okulunda nga tupangisa amataka n'okugagula ekyo nakyo kyanjigiriza nnyo ng'omukazi takizadde amanyi bakutoona omukyalo obujega obutamanya nti bamaze omukwata obutamanya naye olw'okuba yeekutte ku bakugu ne mbabuuza mu eka eba yenkana etya angaazi kuba nabo bali tebakimanyi bali mu misiri simanyi emisiri kakati mwewala okukola ensobi mu mbeera efaana bwetyo era omukyano n'awona okubeera nga naye nga twali tupimye ettaka wiyo ng'agatuwa era agenda tuwa business because twafunye ettaka awalala naye njagadde okugyako information yako nti twegendeze nga tupangisa amataka mufune abantu abakugu abamu tebamanyi byamataka babulooka abamu tebamanyi na buzito bw'amataka kasa tudda mu bipimo eka tebabitegeera bo bamanyi fuuti awali fuuti 6 omubuza kipimo ki ekivaawo tebabimanyi ati singa omukazi ono teyakozeseza nze niwe twapimye ettaka eka nga takkiriza konze lukuba terulimba olikitegeera terulimba olikuba so omukyala si yono gwe muli olaba oyo yabadde apangisa oyo temulaba oyo ali mu ka video yabadde apangisa ate teyabadde nawo ng'ali eri nawessebo nga tulina bbaawe endowooza n'omuntu omulala n'omukyala yabadde apangisa so njagadde okuwaako information eyo obeere mugezigezi ng'opangisa amataka oyinza opangisa eka 3 naye ng'opangisiza eka 2 olikubanga okitegeera gwe olaba oguntu olaba ekintu wano waliwo eka 2 naye ng'ate eriyemu kitundu so bwekityo bwekiti kyalingira kantu message eno bategeeze Farm Business Uganda ekitongole ekyabalimi n'abalunzi tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda tukuyamba kufuna ebyo baweetaaze mu nsonga ez'okulima n'okulunda enkoko weeziri endukusa z'ebitooke weeziri zijja linnyamuko katono kanti mumanyi omusana gubadde gwaka tulina obagamba ensukusa z'ebitooke zijja linnyamuko katono nnyo naye nga tukuwadde ekintu ekirungi so
kuba tubadde mu musana kati esaazi n'ensukusa eba erina okubeera ng'etunda nga keeki ekola ki nga keeki eyokya mu mbeera efaanako bwe tebali kwagala farm business Uganda njagadde okulaga ekyo nti beera mwegendereza ng'opangisa amataka ate era ng'ogula amataka gwagenda okulimirako bana nti ki n'okulundirako beera mugezigezi mu mbeera efaanako bwetyo kubanga si byangu. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stages ebiba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.